Lwaki njagala okukubuuza tuyigende ku nsonga yo. TDA ekiseera ekyo wakiri walimu. Nalina ekememba ku DP. Ku DP. Nagenda e Katomi ebyobufuzi abantu anyooma mulya ennyama. Nze nayesimbawo mu DP nenkiikirira the Great Kampala ku lukiiko lwa NEC olukulu. Era ndi ku lukiiko kuva ku bino mawo byayonoonekedde ddala nga takyaswalaswaza buswaza. Ffe nga tukulemberwa wekitiibwa minisita Kabande Masaka. Ffe tugula ekitebe kya DP okumalira emyaka 5 mwena nali ku NEC nga nkiikirira Great Kampala muli Wakiso, Kampala, Mpigi, Butambala ne Gomba. Awo nyine for the last 5 years. Wenjagala okubuuliza ekibuuzo n'ekintu abantu bangi bakyebuuza. Ki ekyasattulula TDA? Ekisattulula TDA omukago gwatuuka ekiseera kuba nalina ekememba nga tutuula Bugoloobi. Ntinda waliwo olaba ku poliisi ku headquarters za poliisi n'oziyitako nokka waliwo ekizimbe ekyali awo zijjukirawo bulungi. Omukago gwatuuka ne gukendeera amaanyi abantu abaali baagala jjukira Betikame yalimu, mwalimu Lukyamuzi, mwalimu abantu bangi. Kati Mao n'aleeta ekiteeso n'agamba naye kati we tutuuse twagala kujjako Museveni. Simanyi ate lwaki agende wa Museveni. N'agamba nti nze Mao ndi mugezi ndudde mu opposition naye kati omukisa tuguwe Mbabazi ne Besigye. N'abagamba mwenda muli bakiga muli baggwanga limu mwena mwaliko mwenyalemu mwe mwerondeko omuntu omu. Olunaku lwe twali tusalawo FDC ng'ekulemberwa Odongo Oto ne bajja n'ekibinja ne basikabyo Besigye mu lukiiko. Bamusikayo ne bamutwala. That's why sometimes njogera ebintu bino kubanga ebibuuzo limu baabuuza Mbabazi sijja kwogera gozze naki. Ng'abantu balowooza nti omuntu akuba dictator abatera okuba ku lusegere be bamuggyako. Baba balina ebintu bingi nnyo weakness naye nabo balemeddwa. Kakati omukago we gufiira FDC era ndowooza sente zaali zagiyingiramu dda mu nsonyiwe. Bajja abavubuka nakati mbalaba bakayija abaani abo abakyala abo deputy road mayor Banyanjula ne basikayo Kalugiza Besigye ne bamutwalira Janakumbi wakufiira. Kati how sure bino byonna bye mumbuuza omusajja omukulu ne bamusikayo naye n'atagaana teyadda ne bamutwala ne bagenda ku nomination ne bagamba ffe tetubitegeera. Awo ne mukakasa amamama abasigalawo kubanga waliwo level yatuuka nga yaba president ne bavaayo ne Mbabazi. Kati Mbabazi naye n'alwaza omukyala n'abulawo for the last 2 months yadde nkeera nomination. Ekintu kyonna wekifiira wabulawo wano emyezi gino ebiri temwalina gwe musobola kuteeka waawo. Anti twali tumaze obudde bungi kyova olaba nze ngamba nnyo abanuupu nga tuli mu bintu bino tubyesize. Fake Media. Omulungi ali ku Fake Media ogamba oti olina gy'oli kansibye nti buli kimu kitambula bulungi. Muzikwala Hajji Abdul Noor Mnyami Shafiq Luwanga nzaaliwo ate okubire nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe John Netamale Henry wamu ne Zaitun Lwasampijja ku kamera ate ne tukutuusaako programu zo ez'enjawulo. Twagala kuba nga tuleeta omulamwa gwafuuka olwaleero ku programu yaffe Uganda eragawa wano ku Fake Media. Twagala tubire nga twogera ku Alhaji Ali Kasirenganda mulya nnyama. Haji nga sinaba kusaba kubuuza ku bwana Fake Media. Amannya go ngogedde bulungi. Ate ontadde mu mmundu kasitosoze Haji notateekako bya meeya oba omaze okunteekateeka kubanga ekya Haji Allah yeyakimpa eyampa obusobozi. Bino ebya meeya newankubadde bakama bange ab'emakindi ebyo biggwawo naye kirine ku kabuli yange bagenda kula Ali Haji Kasirenganda mpulira nga ontebenkezo nteeseteese bulungi. Neyanza amanya gano mangi. Kasooka babuuzeeko yagala nnyo atunyonyo erinnya lya mulya nnyama eryo. Mikwano gyange mwenna eggwanga lyonna manyi bakwano gwaffe abali emitala w'amayanja n'abali Uganda ate omulimu gwe mukola gwa ttendo. Naddala abali emitala w'amayanja lwaki bensoose bwe tubeera mu kano mu kaseera ka school fees abalaba TV yaffe eno gaggadde genda bebaweerereza ssente
olyoka omanye ng'ogyeko okutuwagira ku social media comment zaabwe okugoberera TV zaffe naye omulimu gwe bakola mu kuweerera abantu mu kuziika ogenda okulaba nga bamutaddeko kababuuzeeko ate ffe abamu tulowooza nti abazungu babawa buwisente naye ne woobanga ebyo mirimu gye muwulira abantu abo babaagala nnyo omuntu w'e Bulaaya olabanga akuweereza 10 yamanyi nze nafunako omukisa nenkolako mu factory ya computer nembeera ku department esembayo omanyi box ezo zibeerako gamu ono solotape gwe baziteekako kati nga zijja bwe ziti nenyiga wano nensala naye nalowooza nti nfunye omulimu gwa mwangu naye eri nga omanyi ziba zijja katwera ozirengera nga zijja kati neetuuka wano nga woolaba box eno n'ogiteekako solotape n'onyiga nejja wano n'osala naye bagenda okugamba okugenda ku break omuzungu tagaba ssente yabwere ogenda okuwummula break bakuwa eddakiika 15 kunya naye oyimirira so abantu abamu bawulira abantu b'e Bulaaya nga batuweereza ebifaananyi bali mu muzira ne tulowooza nti balikaweevu tovolaba mbawa respect kubanga ne experience ne bannayuganda mulimu abayamba abantu so era nyinza okyerabira manyi abantu baffe bangi abalina obusobozi tugenda mu sawumu mu Maachi nga 11 musiibulire ku bantu baganda bange mugule ebikomera mutwale bokisi z'amazzi ku mizikiti kubanga Uganda gye tulimu abantu basiiba naye olaba balina ekisiibo ekya Museveni tebanatuuka mu kifo kisiibo kya Allah yatunaalikako naye waliwo abali mu kisiibo kya Museveni so n'olwekyo oba olina obusobozi nkwegayiridde tewenyooma ebokisi egula omutwalo ogumu gwe guteekengayo nga bulinaku ogwayo ku muzikiti ebokisi naye woba otambula mu kkubo olw'eggulo osobola okuwa omusiraamu gwolaba n'omuwa capati n'amazzi Allah yasinga otumanya atutaase ku ndwadde so ekyo bwe mbadde ntandika puroguramu yaffe nkisabye abantu baffe naye nga ne bannayuganda mwe n'eggwanga lyonna ababeera ku TV yaffe eno mbalamusizaako neyanzege haji erinnya mulyannyama nazezaayo alinnyo naye talitegeera bulungi era waliwo ojuzi gwe nawulira abeerabeera nnyo ku leediyo yagamba oyo mulyannyama gwe mpulirayo erinnya gugulinga oba aliyo mulyannyama ku nsi that's why ndi special oliyo gwigugulinga Kasirye linnya lya kitange ŋŋanda lyange kubanga maama wange omugenzi Robina Babirye bwenjagala ennyo bwolifuna omukisa nja kulaga ku kifaananyi oba wano weekiri nga bwenfaanana baana bavubuka batono nnyo abalenzi abafaanana bannyaabo so bwendifuna omukisa ngenda kikulaga kasita yagamba kitange ali Kasirye ti ndi lubuto lwo najja ku nsi nga neddira butiko ndi musiraamu kati newoba munyankole nga maama wo yagamba kitaawe wajja nakyo newoba musooka kati ebintu bino ebisigadde tubisangawo ku nsi era nze olwagwa ku nsi ne banjazinira kati eggwanga lyange n'eddiini bisoosowaza so kakati ne wabawo jjajjange yali mutaka nga bamuyita mutaka yavanga eyo Butambala baŋŋamba nali muto naye nga nnyama eno njagala nnyo naŋŋamba ati lyali lya jjajjaawo tebamulabako mba jjajjaawo mulya nnyama liri ndikubulidde Kasirye ekitangaali Kasirye yali mukungu ewa Ssekabaka Muteesa era singa ogenze mu byafaayo Kasirye awo yabeeranga Katwe era omugenzi Mayanja Nkanji we bamuwa obwakatikkiro mu gyenkaaga eyo byajja waali Kasirye okonfaminga kuba tewaali masimu so olulyo lwange lwerutyo lwe lutambula oli mbukulembeze haji neyanzege nga tetunagenda ku nsonga z'owa Lord Mayor njagala abantu baweeko ka flashback katono ebyobufuzi obiyingidde otya mu ddakiika 2 ekisooka nze nali musambi wa mupiira naye mutimu ki nasamba mu Lubiri SS nensambako mu Afromoto mu Airline ne mu Mirage so nze nali nsoma e Lubiri era ab'e Lubiri bo tebamanyi mulyannyama ate bamanyi funa Lubiri SS bamanyi funa lwaki ekibiina ekyasooka okuwakanya Museveni kuba nze ntandika S1 e Lubiri mu 86 nga Museveni yakawamba era mu Mpigi district nali wa mwenda ku baasinga mu P7 omanyi kati ennaku zino abantu bafuna emirimu nga tebategedde yali abaddeko asukka mu nsuusuuba abo nabo baminisita mulaba tebawakola amajanga omulimu ogwali badde gwa iso kubalondola gye baasomera
omuntu nga ne mu primary mu P2 oba nasale teyafunako ku 9 kuba omwana okushedinga obushedinzi kyenda tayinza kuba minisita ebintu biba tebinakaluba kakati ffe omwaka gwange gwe natandikiramu baali bajjewo manyi temwasangawo edda nga waliwo ABCD nga baleeta pepa nga kuliko optioni oyinza n'okugesinga obugesinzi n'oyita nga buli kibuuzo kyonna kiriko A, B, C ne D kati ng'ogamba D n'ozibiriza ngamba B kati omwaka gwange gwe nakolera mu P7 byali bivuddewo nga kati ng'otulira ddala pepa ne bijjena ne 85 mu senior 4 suka kati mu mpigi no gye tugamba si yeeno mpigi liri yali mu Gomba, Butambala, Wakiso ndoza n'empigi yennyini yonna nga ndi namagoma ku Yumeya so kati nentambira mu mupiira era nze okujoyininga lubiri ne ku gundi zange gundi yange recommendation kwaliko footballer nenjoyininga lubiri SS ogenda ng'omusambi w'omupiira nga ogamba eddo manyi ebitone bino bikuweesa ekifo newankubadde nali mpise bulungi baali bantimbye naye ebitone mu masomero agamu eddo omwana we yagendanga endabisunsa nga drama amutaasa kinene abazadde babuulira ebitone bino recommendation nino yamanyi kubanga amasomero galina okwagala ebisikiriza era abantu abazadde basaba nnyo basale bajjawo nembuuza omwana we akolaki abaka azina adduka nti nze sibyagala nimuga kati essomero limuwere kibasale yagenda ddiga saakoki yasomye bubi tabaka tabuuka tadduka ayagala basale kati essomero ogenda ddiga ate teyasomye bulungi essomero ligaba basale abazadde ng'omwana alina kyagattako so n'olwekyo wembeera erubiri embeera mu mupiira ogwo omupiira era gwanfiirizamu nnyo mu kusoma sagala kulima kuba nalowooza nga omupiira kwe kulinnya ennyonyi ebintu ng'ebifaananga ebyo naye ebyo tetujja kugendayo naye ebyobufuzi ddala obutuufu bitandika kusebaggala ajja awajja tuka kampeyini za 1996 era semwoge 85 ajja ono yatusikiriza nnyo 95 nali nkola mu cooperative bank awe wandegeya wali cooperative bank era woba otunudde wano ku William eyo gyolaba Standard Chart yali cooperative bank bannaffe bano be baabijjawo so kakati hajja ono bweriyo yajjanga skills ze okwanaganya n'omuntu wa bulijjo so waliwo omukolo gumu nga gwaggabula ne Haji n'agamba abavubuka bubawe ennyama ngalinga amanyi nti mulya ennyama kati yansikiriza nnyo nga ayagala nnyo abantu ba wansi so mu buvubuka wange nenyingira UDP UID kwe watandikira ebyobufuzi kati Katonda yampa nange ekyemwebaza alhamdulillah nenebaza ne maama wange nti mu kampeyini za 20 ngenzi nsambu ajja kubalaala ekatwe okwebuuza ku bantu ngeri yonna nvuddeyo tuli mu UIDDP kakati waliwo kyeyamaani wange Shafiki yali kyeyamaani wendowooza ngaebiina tebiriiwo musaba olidde njagala nange njogereko kazindaalo agamba naye kwogera ki mu America cooperative bank njagala okubuulira pampita nsambu ali awo balukyamuzi basisiri ogwalo oyo omugenzi kuba luli bawaswalule bajjanga mu constituency y'omuntu abantu bakyabakkiriza okuloonya ebirowoozo mu bantu tuli kayembaawo ekatwe ku katale awo ng'ewamuwanga ku ddaali bampa akazinda bye nafuumuula ng'obimanyi nsambu agenda okujjako oba okulira kampeyini zange tandikawo ogenda nalina na mu vesti eno esaze egundi musalankwawa mu Kimerika erikwe wano Michael Jordan eri kanvasi lyange so n'olwekyo era nze ngamba nnyo abavubuka nti omuvubuka munnabyabufuzi abanga kapa kasita omutwe guyitawo ekisigadde nakyo kijja fe wetwasambiranga omupiira ng'oyagala eddakiika 7 eddakiika ezo 7 bwe bazikuwa zikozese okuba passes ne bagala lwaki oyo tebamutandisa kati abasambira omupiira ennaku zino we bamugamba nti oli ku katebe nga naye nga tajjamu waliwo omuzanyi yalinga mu kesisi nga bamuyita Hasani Biruma nga yajja saabisi naye nga alina okuteeba kubanga aba asitadinga omuzannyo kakati abavubuka b'ennaku zino abamanyi munnabyabufuzi yenna obanga kapa
ate era munnabyabufuzi tabanga kikere kya mu lutobazi nti buli waggulu kirina okukaaba ensenene ziganya okujja munnabyabufuzi olutalo lw'e Masaka munnabyabufuzi olutalo lw'e Kampala munnabyabufuzi byonna n'obeera awo gwokaaba bukaabi olinga kikere kuba ekikere ky'omutobazi a good politician omugenzi Nsambu yakiŋŋamba abeera ajjira ku nsonga era mufunye omukisa mubi temwalabanga ku ba honorables nga Beni Wacha agulawo agengera Tigo oba okitegeera so olaba kwegamba abaana ng'ayimirira mu parliament nesisiri ogwalo ne mama Mbabazi oyo so nga bwolaba Sseggona abasinga bapaala bupazi n'ensonga neefa so bwatyo bwe twatendekebwa mu UID era bwe twayingira mu UID nga bw'otulaba wano nga bakuteeka wali ku mmeeza n'oyimirira ne bagamba kati oli mulumbe sumika kuba jjukira mulumbe oboze mira bayita mu kusumika omuyinamu 15,000 yagala osule mu kabbo nayo bifuumuule UID kakati ne bakutuuza kati oli mulumbe sumika ennaku zino oli olutuuka Kyagulanyi abatumidde endulu neevuga olwamaze ebisigadde kakati tuyina abavubuka bateekateeka naye wayimiriranga ku mmeeza n'olambika olumbe luno olutandika otya Sebo jjajja mukulu w'ekika ab'ennyumba eno mukadde waffe Seeka bamafaaza omutaka gundi abatuuze b'ekyali wajjala wano annange mmanyi amaka gano ensonga z'ennono zezituleese tonna twatana ku Museveni naye ng'ogenda omusabula obateekateeka kubanga mu kika ekyo mulimu aba muvumenti mulimu abatayagala byabufuzi bagagga kati omusiko ono gw'olina okutandikirako okusumika naye nga wasoose nakunoonyereza kitaawe yakolanga kubanga oyinza okupapa kitaawo nga baze maama we yafa tomanyi nyina bya nnono zijuzi twaswala owa NRM yajja ku lubuto oluvuddemu n'akubawo ekigambo omusajja ono yannyamba nnyo mu kampeeni we twatulanga nga mwana muto wa myezi 6 takoze kati nga mu UID bakubuulira ogenda ku kyalo ki byebino ye yali obuvunaanyizibwa ba UID so kati batuteekateeka bwe batyo gwetyo wenjo yininga ebyobufuzi neyanza so ekimadde njagala mmeya ababuulire engeri gye yayingira ebyobufuzi kumaye abasinga ata ayinza okugana nayingira mu 96 nayingira wa so kati ndi wa 9 kati bala si awo ntandike okuyingira ebyobufuzi naye ku level eno okutaba obulungi 2 navudde mu America kuba nagendako ebungereza mu 94 nenkomawo nze nali musambi wa mupiira era mupiira nga bampita mu Fede so abantu bakulaba nnyo wali nnyo ku lusegere lwa Dr. Kanokiza Besigye oba yes ne Alhaji Nasser Tegese Bagala lwaki njagala okukoboza tuyigende ku nsonga yo TDA ekiseera ekyo wakiri walimu nali neke memba ku DP ndagenda ekatomi ebyobufuzi abantu anyoma muli ennyama nze nayesimbawo mu DP nenkiikirira the Great Kampala ku lukiiko lwa NEC olukulu era ndi ku lukiiko kuva ku bino mawo byayonoonekedde ddala nga takyaswalaswaza buswaza ffe nga tukulemberwa wekitiibwa minisita Kabande Masaka ffe tugula ekitebe kya DP okumalira emyaka 5 nali ku NEC nga nkiikirira Great Kampala muli Wakiso, Kampala, Mpigi, Butambala ne Gomba. Awo nyine for the last 5 years. Wenjagala okubuliza ekibuuzo. Nekinda abantu bangi bakyebuuza. Kyekyasattulula TDA. Ekisattulula TDA omukago gwatuuka ekiseera kuba nali neeke memba nga tutuula Bugoloobi. Ntinda waliwo olaba ku poliisi ku headquarters za poliisi n'oziyitako nokka waliwo ekizimbe ekyali awo zijjukirawo bulungi. Omukago gwatuuka ne gukendeera Amani. Abantu abaali baagala jjukira Betikame yalimu mwalimu Lukyamuzi mwalimu abantu bangi kati mawo n'aleeta ekiteeso n'agamba naye kati we tutuuse twagala kujjako Museveni simanyi ate lwaki agende wa Museveni n'agamba nti nze mawo ndi mugezi ndudde mu opposition naye kati omukisa tuguwe Mbabazi ne Besigye
n'abagamba mwenda muli bakiga muli baggwanga limu mwenda mwaliko mwenyalemu mwe mwerondeko omuntu omu olunaku lwe twali tusalawo FDC ng'ekulemberwa Odongoto ne bajja n'ekibinja ne basikayo Besigye mu lukiiko ne bamusikayo ne bamutwala. That's why sometimes njogera ebintu bino kubanga ebibuuzo lumu babuuza Mbabazi sijja kwogera gozze naki ng'abantu balowooza nti omuntu akuba dictator abatera okuba ku lusegere be bamuggyako. Baba balina ebintu bingi nnyo weakness naye nabo balemeddwa. Kakati omukago we gufiira FDC era ndowooza sente zaali zagiyingiramu dda mu nsonyiwe bajja abavubuka nakati mbalaba bakayija abaani abo abakyala abo deputy road mayor Banyanjula ne basikayo Kalugiza Besigye ne bamutwalira Jjanankumbi wekufiira. Kati how sure bino byonna bye mumbuuza omusajja omukulu ne bamusikayo naye n'atagaana teyadda ne bamutwala ne bagenda ku nomination ne bagamba ffe tetubitegeera awo ne mukakasa amamama abasigalawo kubanga waliwo level yatuukanga nga yaba president ne bavaayo ne Mbabazi. Kati Mbabazi naye n'alwaza omukyala n'abulawo for the last 2 months yadde nkeera nomination ekintu kyonna wekifiira wabulawo wano emyezi gino ebiri temwalina gwe musobola kuteeka waawo anti twali tumaze obudde bungi kyova olaba nze ngamba nnyo abannuupu nga tuli mu bintu bino tubyesize. Ate si gwe mukago ogusoose waliwo omukago mu 2011 bateeka tenti ekololo balinda Sebaana teyajja IPC era ne omukago ogwo ne guteesa nti Mabike ye road mayor bagenda okuva eggulu nga te omukulu yali akutta kati ali ku lukwago era Mabike taddanga ngulumbya obufuzi kubanga omukago ogwo gwekugamba ogwa 2021 kubanga kati bayinawe 2011 Mabike yali ayagala ogwa president Kyanjo yali ayagala ne Lukyamuzi bano bonna ne baviiramu Kalugiza Besigye ajje era ne bagamba Mabike yagende SDP byanye ebyebibiina. Kati omuntu abamu ngenda ne mbawulira mulyannya mu mukago bajje bambuuze Of era wembadde nzija. Kati omukago gonna kati omukago gwa 2021 kuviira ku kifo kya road mayor. Awanoga nti kino kiki tuliko twateesa nti Mabike tugenze kwalina mu maanyi so omukago tekugenda kwalina maanyi kubeera ku principle. Yes. Kubanga bannabyabufuzi bawano okwawukana n'Haji Ssebaggala. Haji Ssebaggala yajjanga ng'ajjayo omunafu bano olwali bagenda kwalina maanyi. Okay, omunafu Haji alagidde Dr. Besigye najja. Kano Besigye yeewandiisa n'emmotoka baasi 2 okuva Rukungiri. Naye bakadde baffe basemwogerere tebalina maddu. Era nze mpulira nnyo wano mu kuziika semwogerere abadde mental off yakumentalinga ki. Twatuuka mu kalulu ka bbiya 2 semwoge nga bagambye Haji bamugjeemu talina mpapula. Ne tugenda empapula ne UID ewa semwogerere Lubaga yesibo naganze namala ani akirina. Yagamba takiddamu. Nga takiddamu. Era abasajja bakulu ne bateekateeka wini bya mukadde waffe omugenzi wini amanya ugundi Muzeyi Boniface byanyima bamudirikadi baserunjoji ne batuyita ku popopo ne bagamba bannange tusaze okuwagira Besigye. Era wava ekigambo kati Haji olw'okuba yali akutta akati ne bamuyita Haji basajja bakulu ne bamugamba tusazeewo Besigye n'afuuka special campaigner wa Besigye. Okay, ayine ekigambo kati yajja ne Haji agambye atuwe Besigye akalulu Besigye afuuka ensonga ani yali akikoze kati tetumulina Besigye yakyogera ku Kyagulanyi yakyogerako ko mu kalulu akaali ejjinja we yagambye nti kati Bobi Wine n'agamba nti yakuba bwe twatuuka mu kampeni yagenda kulonkinga kampeni za Amuriati Hoima. That's the history gwe mutagala kuwulira so kakati omukago oguli ogwa 2021 ne gufa okuterezaamu wali ebigambo bya Amuriati obiwakanya ebya Patrick Amuriati byavayo n'agamba nti Dr. Besigye yabagamba mu kalulu akawedde
nti bannaye tuwagire anti teyali principle Besigye meeting yazituuza nyingi okuwagira Kyagulanyi naye teyatuukiriza kubanga ewamuli ati yagendayo lumu newa Kyagulanyi teyajja nze ondaba nze mu UID nze nsooka okugenda ewa Besigye era ne ngenda ntwala bannange bamayanja ne mbagamba Besigye alina omulamwa mu UID wamala n'okizula ng'omulamwa tagulina omulamwa wamala n'okizula ntagulina agulina naye ekitwawula operation of work balina nze nga mulya nnyama simanyi yayinza kungobera nze nina byendaba ebitatuukirizibwa kintu kino genda maaso era nakigambanga nnyo Kanukiza Besigye kubanga nali closed nnyo era muwa respect abantu basika tebakimanyi nze we mba nkwogerako mba nkwagala we nkufiisa mbakitira ate lwaki mba nkwogerako nze nyinza okubeerawo mu nsi nenjogera ku mpitambi njagazaki kati kino Kanukiza Besigye mwagala nnyo kubanga obulamu bwe bwonna emyaka 2 nga butadde ku opposition naye nga ebijjako dikiteeta tubirekayo so teyalina principles zimala yali azirina naye work of operation principle ne work of operation omanyi principles zitatuusa buyinza woba oyagala obuyinza osula ne mu katale ekyo yakikola woba oyagala obuyinza naye okuba kwekalakasa osula mu guest house bano basula mu nyumba nze nasulako mu parking ya church nga ninda bukye nyingire katwe ewange manyi bajja kuzindawo so naye waliwo ebintu ebimu nze byesikiriziganya oba bo be batuufu oba nze mukyamu naye wembanga ndi batuufu lwaki dikiteta tavuddeyo ebbanga eryo lyonna kivudeze mbagamba nti Besigye yawaayo obulamu bwe baganda be ne bafa nze nina abantu bepa respect Ingrid deputy road mayor oyo asinga ne mukama wawe okola struggle okati ono atya okuyisa mukama we Nyanjula amanyi struggle Nyanjula ayingira street waliwo n'omuvubuka mugumya munyago oyo Segirinja abantu bagenze bagwamu bugwe maanyi n'owulira nga enga balina ekibuli yalise wanyana abaana nga bamusirire bitaga okuteeka waliwo abantu abagumu nga siyo nalingiza obulingiza afuluma geti nga magamaga ne bamukwata nga tategedde nayekanga nawogana njagala kuwumulamu nsaba tuwunzike na kino ate tukomewo ku kyoyagala okugendako ekyowa Lord Mayor ekikutwala muno wali onoonya maanyi galiyo n'amasannyalaze walabanga ewali ettaala kuba wedde wali omaze okuwangula obwa meeya mu 2016 ate ngaogire kadi ya DP kyekikutwala muno akati walibadde omu ku bantu b'oba otya iwe bayita Kasirye Nganda ali mu Yanyama I was born in Katwe wali bwe bazanyira kuleerwe nayavulira kuleerwe eggaali z'omukka nga zimpitako nali maze okuwangula nga wakayita emyaka egi ebiri ne tupika lukwago oyo nti kyekiseera kyo genda obuuze Muhammad Nsereko obuuze Medi Nsereko ne mugamba Lord Mayor kyekiseera ove mu nkwawa z'abantu oyerule ng'ekinnuma mu Central Region tetulinawo muntu nga buli bwentunuulira ballot paper nina obujjanze newe nkubulira kino kyokka promuga nga bwentunuulira ballot paper ndaba Museveni Besigye Byamuleeba Mbabazi Tumukunde nga sirabawo omuntu nga babetikami nga sirabawo omuntu abagaininga power obuyinza babagainingira ku ballot paper buli kulonda kwonna nga olaba Mbabazi nga mu Central muga okuva ku Semwogerere Central eganye okuvaamu omuntu nti singa n'obuyinza bukyuka baani abateesa ku mmeeza nga akalulu bwe kaggwa Museveni waba takawangudde olaba Besigye waba takawangudde olaba Mbabazi olaba Tumukunde olaba Byamuleeba Biraalo ninga nti bano bakamango Central Region eteekwa okuba mu bargaining power ngera wengamba ku basiraamu nti toyinza kumatiza cabinet yonna ngitunuulira President, Vice President, Speaker, Deputy Speaker, Prime Minister, Minister of Education, tewali musiraamu Moses Ali gwe bakwata kyagoba n'ambaata kye kizibu kyange ate oyo omulaba ku nsonga z'obusiraamu yazika muzaata yazika Sekakirya ensonga z'obusiraamu ziri ku Supreme yavuddeyo
Allah musasire mukadde wafatuko okuva mu nsinga ebyokusala kwe sibimanyi sinze Katonda naye nga alabiseko mu nsonga z'obusiramu zeze kolaka Moses Kigongo yo haji weziba nsonga za busiramu oba ali Saidi Charity Katonda amusasire kwekyo omulabako mu kidaala ngatudde ubanyigirize nnyo abatabuliki avaayo oyo mulya nnyama kati we tutuuka ku kiri nga mu Buganda siraba muntu yenna kubanga emyaka gyammwe egy'obuvubuka mwoyambalira olugoye olulungi omubiri gwonna guba gukyaliwamu mwobeere omuriya obulungi oyo tubulaba waba muwala ebbeere liba likyali ojja kutuuka emyaka nga bw'oyoza ebintu liddeeno loddeeno tobikola kati saagala kubeera mu myaka gyange gya bukadde nga nejjusa tupushinga lukwago nekyanjo bajje atya nga temukyogerako twali wano mu dduwa ya omugenzi Allah musabe marehemu Yusufu Nsambu nenkireeta kyanjo nampa n'emitwalo 10 nga tuli mu kulya nga ngamba lukwago kyekiseera Buganda eteekwa okuba mu bagaining power y'ebyobufuzi nga kati haja awo wennyini badde muzikirize mpumulemu katono ate nkomeyo ne haji tuwunzike ekyo tuddeyo ku nsonga yaffe ate ekitundu kyaffe ekisembayo kansoke mpumulemu Engeri Media. Komyo tukyali ne haji ayine emmotoka ye wano haji emmotoka kikaki Belford naye ate ekyuka ogiraba ate erimu emaali munda so mwetemumanyi bintu bateeka mu muntu engeri gyemba sirina family kati eno newonkuba ekifaananyi kinyuma kubanga enetasimayo saagala kubeera mu bifaananyi ng'omala gakiyazi fene akino kimala okumpasimalira haji tukyali fenna muli mu kidaala wakati honorable Kyanjo omugenzi akuwadde sente njogedde tugamba naffe Abaganda tuve politics era mwe kyovola ababulira politics abagainingibwa mu ddiini na bulijjo era basooka ne babuuza Abaganda bagamba ki abakyoli bagamba ki kakati bwe muteteekawo omuzinzi kubeera na presidential material tebabalabawo so kati awo ogenda olaba kakati Katonda aleeta by election Kyaddondo abantu abasinga balowooza nagenda ku Kyagulanyi nti kifo hapana singa Yasini Kawuma abaddewo ngenda mu kampeni tuli mu lukiiko lwa DP nze ne Waiswa Kakande kuba twatulanga ku nneke tugamba nti bannange tugenda Kyaddondo kuwagira Bobby lwaki bagira Bobby yali amaze ebbanga ddene nga wagira opposition mu nnyimba era nze nali wa Ssebaggala ng'omuyambi we politiko nga waliwo by election eri Lugazi aseyabwa kuba meya Ssebaggala Haji n'antuma Bobby nagenda nawa chairman Nyanzi ne mutuka kaweeka mu kyanga ali bibye nangamba mulya nyama kwa sali meya mulya nyamoze ne mugamba Haji agambye genda naga Haji wange ne ajinga mwankubye kubye nnyo katanga ngenda kujja tuba tulyawo nga tunduleze era bwe yamala okuyimba kanambuza kati meya kyekigano nga Haji ajja kukoonako kala ajja kukoonako ku chairman Nyanzi omuyali n'awuzimba ne tuwangula akati enyimba ze nakkiriza ne tuzikozesa kampeni za Ssebaggala za 2-5 yakozesa luyimba lwa Kyagulanyi naye nze wendi mukama yampa kubajjukira DP yali okuba nnyo Ssebaggala buli omu aba n'omukisa gwe nga kati wolaba nze forces ezimu ezinkuba so n'olwekyo kati ngenda Kyaddondo noonya akalulu sibiri ebyammwe ebya Nuupu Kyaddondo naliyo era TV radio engera nga kulonda zikuba kuba Besigye yaliyo kuwala kuwagondi ne FDC olwo ne Mugisha Muntu yali akyali mu FDC naye nga nze mbagamba tuyingize ba musician bayingire politics njikwega ebintu byange birudde nga awusi abantu tebantegeera bonna ne bavaayo forces ne zijja okuba Bobi Wine era nze mulya nnyama gwolaba wano First Lady Babi ye yankwasa appointment letter eyokukulira omuluka gw'ekiteezo okuuma akalulu nangamba mulya nnyama yajja okusobola era Yasini Kawuma yafa twasula mu muti nga batunoonya kiteesi nga bagamba NRM ebbira mu kiteesi nenjikwata bwenti nenjiwangula nentwala yalafu neneddira ewange naye njagala okukubuulira ensinzibu abantu abataali Kyaddondo bw'onoonya Bobby ng'ali mu parliament be bamwetoolodde ngenda okanoonya ojja kanzanyira Serujojo yaliyo bambi Kakande yaliyo bamuyize wala bayuwaidi kakati bwe tumala okuwangula akalulu ago Bobby agenda mu parliament
Bobby ava mu parliament atuyite kamwocha nga bwe twali ekyaddondo tutuleka mwocha ganda bange ekibampisiza ntuse mu parliament teri mulamwa ng'akyali bibye nno Kofi musajja abadde ki teri mulamwa baganda bange njagala bakuba sitole ensazeewo ngenda kulumba akasajja mu ntebe mweke ekyangira byebigambo abantu bakwata ku mutwe bantu nga 40 ne muganda we yawe waali bonna ne bagata ekisoboka natuwa background natuga nti fo tulaba mwana wano omutima okumalirira twava wano nga abazaire mwete mwana bakubazaire n'aba South Africa tabawambye music be bakubba ebisaawo netugende Nairobi nze ne gundi netujja ne tukubba ebidongo ne tugobawo abazaire so n'olwekyo nsazeewo okulumba omusajja abantu ne batya kati netuuzawo olukiiko mu boardroom nengamba nti omanyi Besigye okumwogera ku kati nga olayogera ku Bobi Wine nduli yali muzimu myaka 2 mwakava mu kalulu netuuza olukiiko lwa bannamawulire genda babuuze bamwanyi baani bankalu baabo gaggadde nali mu kamera nga2,000 ne bagamba lyanyama agenda kola kinebaga kyekiseera Besigye awumule Bobi Wine ajje mukwano gwange omu munabyabufuzi bavumanze ku CPS na media endala mulya maaso agaana ne kati banoonya serefu bavumanze it's on record medicine konampita ku programu kirizo bagana nanga kintu kikyo oyinza okugamba ne Bobby nankubira nanga muganda wange okubyewo ekigambo ninga kyekiseera Besigye awumule Bobi Wine atambule nganze kyenoonya maze okulaba Bobi Wine yampa courage era courage gyenfuna Bobi Wine nga amaze okulayira genda onoonya obutambi obwo tugenze Kasangati mu kisawo bakyali gazo bakasangati yayina statement gye yakola omanya abantu abasinga mu nyoma ffe abayumeeyo ab'eddalasa yagamba nti babbi mwena abasinnafa ojja kubeerako first lady ogijjukira nze wenda gye nengamba omwana ono agenda kununula Buganda mu byobufuzi Uganda efunye kubanga ebyobufuzi byonna nze kambabuulire enjawulo yange n'abalala nkubuulira amazima mwami Museveni Gaddafi we yalinga ajja wano nga ku kisaawo aparedingisa basiraamu nga basinga avudde ku kisaawe banjula jabbere bidandisa mashallah assalamu alaikum janati mukwaya mashallah Moses ali mashallah Abu Mayanja mashallah kati Gaddafi ngalabanga government fa bakola ki bonna fa bagirina kakati wajje Mengo ngera na baba paredingisa wagenda mwacholi watu that is politics kakati zelenga mukama Katondo yanukudde sala zange mfunye omwana ayokya mu kiyaye nganze alumba gete nyimba zezo nazibadde zikwata ku muntu wa bulijjo tugambire ku Jennifer na musanga ndeba utuva so kakati abamule bangati gwe kifo kikusubye ekyo bwa meya gondi omanyi Besigye ne Bobi Wine tutandika okutambula tugende bukiri tugendawo ensite kutte kendo nekikwatayo Besigye ajjinja wamwiru bamugamba nenda twagala Bobi agakati nifunye omukisa Bobi ayokya ate kize Kasangati era bagayaza troza agenda kuvaayo kati bana abefudisi bamunyiga Besigye yayina ekirowoozo ekiwagira Bobi kyovola ba Bobi amwagala nga ye ng'omuntu Besigye teyazole ya Bobi abasigadde Besigye yayogera kati ejjinja kyovola bati zejawukana n'abantu ffe mu Busiraamu ne oba wakola akantu akalinga peeni eno kakuwandiikwako Besigye yatula kati abasinga bazole ya Bobi nga ne babeera ku mukolo batunulanga abawunyiza ku kiku leta video banandala bani basalamu musumba balukwago ngati bagala kulira dala kigobe era abadipi bonna ne basalawo nti katujoyininge Bobi lukwago yagana ne basalamu musumba naye Besigye yalaga sayini nyingi ojukiranga Bobi akubako ne kujite wa Besigye atakawo breakfast era kyovola abantu Bobi abirivingira nnyo mu Besigye enkyukakyuka naye abasigadde bonna abamanyi tibalina kolokoda simayiro gyali naye Besigye ndayira nga ntya Katonda yali wakuwaayo amaanyi ge Bobi Wine ajja era kyovoolaba okulonda bwe kwali kuwedde tukyabanja engula abaana baffe basibe ne bakuliyetingawo people's government ne bakuliyetingawo red card engula eneefiirawo kumbe waliyo sente
ezo teboogera oluvannyuma lw'emyaka esatu. So n'olwekyo okujja kwa Kyagulanyi ezo gendayo sigenze lwakkaadi. Era singa ojjukira nga tumaze okutandika ekibiina kya NUP ebitambi ezo muzirina wenzija bankwase membership card nze nasembayo mba meeya naŋŋamba ebibyo bya ddala nali sikinga obwa meeya kubanga singa Bobi teyakwata Besigye nasigala ku tiiki nali sigenze wali ogenze naye nali sikingako okuva mu Amerika ogyonoonye Nyakana Gashumba kati byayononese nali mu Amerika ne nganzira Uganda ne banneewuunya ab'omu Amerika bakiviiri bamuwanga oddawa Amerika y'ebiseera 298 94 nali Bungereza mbeerawo Charlton nenzirayo 25 e Croydon awo kakati nze mmanyi okwefiiriza kuba Obusiraamu tekigamba nti tusiiba tuba tubuliddwa byakulya so n'olwekyo nali sikinga ekifo kyange nengenda ekyaddondo ne mwatula ndayira nga ntya Katonda Kyagulanyi sinze mwatula naye yalina nniya nze nafuna buvumu so n'olwekyo ekyo kyenjagadde okulaga nti sagenda mu NUP lwakkaadi kubanga ekifo nakirina nga n'abantu mbawulira nze ne mu kampeni sagala kulimba wano ezaffe zino ng'abantu bagagwe genda ofune road otukoledde era nze nzekka mu Uganda mu municipality abamu bazijjayo ne ku gundi ne ku mitimbagano akalulu akasooka nafuna emitwalo 27 biri kitundu kano nafunye 5 teri mukulembeze yali akikoze nga alinnya neyanze njagala tudde ku kifo kyo kyoyagala ekyoba Lord Mayor abantu bwe batunuulira bino byonna Lord Mayor gwogenda okuvuganya oba anajja oba tajje tukitwala nti kale katugambe ovuganya ye bangi abazze omwesimbako abayimbi bazze baani bazze ab'amaanyi bonna bazze naye wavaayo n'olangirira nti ojja kino kyajjawo lwakuba nti waliwo enkolaganayo naye si nnungi ekiseera kibangawo ekisooka sizze kuvuganya Lukwago ekisanja kya Lukwago